waliwo engombe egamba desperate times call for desperate measures. Nze ngamba yesaawa tukozeseeko ku ngombe eno. Tosobola keera ku makya n'okwata bannamateeka twogera ku baana abasomye amateeka okumala emyaka 25 nga bamanyi ekyokukola, n'obatwala n'obakuŋŋaanya n'obatunuza mu basajja abeeyita abalamuzi abatakolangako yadde ne ku bakos, abamu abatalinnyangako yadde ne ku yunivasite, wabula nga batudde awo olw'ebicepe bye beetimbye ku bitogi byabwe olw'ekiyunifoomu kye bambadde. Abamu bayinza n'okuba baasuze mu mwenge, abamu nga baasuze mu marwa. Tebabeerawo na mbeera yonna yakweteekateeka nti nze nga munnamateeka, nze ng'omulamuzi kakati nina omusango ng'ogwa Dakitaali Kizza Besigye gwe ngenda okutuulamu, gwe ngenda okuwoza. Abaliwo nga bannamateeka ab'amagye azuukuka buzuukusi n'afuluma enju ye nga yasuze mu kunywa marwa, yasuze mu kunywa mwenge, naye n'akeera n'ajja ye mukyayita kooti. Mweke muyita ka tribunal bo bakalabanga kooti. Tosuubira nti omuntu oyo agenda akeera ku makya kuwa omwagaanya ogumulaga ekituufu kyaliko, kubanga n'ekituufu takimanyi, wabula ye kyakola awo kyatudde essaawa ezaawo atudde kyakola akikola on orders ez'omuntu omu. Nalabye embeera gye bayisizaamu Aaron Kizza olunaku lw'ejjo ku court martial, ne kinzizaayo ku vidiyo yange gye nakola abasinga ne munvuma ne ngamba Ssaalongo Erias Lukwago, awo awantu we mwagala okwexercisingira amateeka wantu wakyamu, kifo kikyamu, si kituufu, si we mulina okwexercisingira amateeka. Ako muli ku kakooti ka Kisekwa ka tribunal, kyemukola kikyamu, tewali agenda kuba wamwagaanya. Kwexercisinga kiyitibwa mateeka awo mu ka tribunal ako. Atuwuliriza naawe jjo kye twafunye. Abasajja bayagadde okulaga Aaron Kizza n'abalala bonna nti ffe wano temutunyumiza mateeka gammwe, ffe wano kye twagala kye tukola, era temutwefuulirako bagezi wano, si mwe mutusalirawo. Someone n'atuula n'akwata munnamateeka n'amuyingiza akaguli n'amusalira nga tamuwadde na lukusa lw'edifendinga, n'amusindika ekitalya yeebakeyo emyezi 9. Kikulaga ki? Isaac Ssemakadde, President wa Uganda Law Society, ekiwandiiko kikoze tusiimye, naye I think kibulamu. Tuli mu desperate times which need desperate measures. Ndaba bannamateeka bangi nnyo naye bakolera ku Twitter okwo. Nze I think it's high time bannamateeka mwekuŋŋaanye wabeewo ekikolebwa. Wekuba ku boycottinga kooti ziboycottingibwe. At least katulabe ab'amagye nga ne mu civil courts be balimu. Ne kana akamanyiiro we mutaka mmwe mulina okukomya akamanyiiro kano. At least omuntu wa wansi kalabe nti bannamateeka balina kye batandisewo, balina kye bataddewo eky'omuzinzi munnansi naye asituke akimanye. Olabo bannamateeka olwaleero nabo basituse, banga twalaba ku basawo nga basituse, katulabe we tulaba ku bannamateeka nabo nga basituse. Osanga munnayuganda ono anaazuukuka n'akimanya nti we are in desperate times, essaawa etuuse tulina okwenunula. I think bino ebiwandiiko ne we munaabikola ne we munaabiwandiika waliwo ekirina okukolebwa okulaba nga kakangalu kooti ako kavaawo. Naye the more gye tunaayingira kakangalu kooti mwe bannamateeka abaana abasomya amateeka ne mutunula ne mugasimbagana n'abasajja abasiiba mu tonto, abasiiba mu walagi ne bajja nti be balamuzi, tetugenda kubaako na kye tukola. Tujja kubanga abaligolayizinga akantu ako, abakaverifyinga nti kituufu kabeerewo ka operating. Free Aaron Kizza.